Poliisi mu district y'e Masaka eyisizza ebiragiro ebikakali eri abagoba b'ebidduka era egamba nti abanaagaana okubigondera baakukwatibwa naddala mu kiseera kino eky'eggandaalo lya Ssekukkulu. Poliisi okuyisa ebiragiro bino egamba nti oluguudo lw'e Masaka lwe lusinga okugwako obubenje mu nnaku zino enkulu ng'omwaka guno baagala okubukendeeza ngeri oluguudo luno gye lukolebwa naddala mu Lwera. Ayogerera poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka Afande Twaha Kasirye agambye nti bangi batandise dda okutikka akabindo ku luguudo lw'e Masaka okudda ekyotera naye nga bagenda kusuula ebidde ebiwerako bano babakwate. Bangi abajja ku makubo nga tebalina yadde baluwe bakkiriza okuvuga, tebalina mipiira ku motoka zaabwe. Nitulabanga obulamu bwawe butadde mu matiga. So ffe ngaffe tetugenda kuzibiriza ng'ebyo bigenda mu maaso mu Bendobendo bino eryaffe ery'e Masaka. Waliwo n'amakubo agali mu kukolebwa okuli Mutukula Masaka Road. Tulina okukimanya nti tulina okutambula ate nga n'abalabe bakola. So n'olw'ensonga eyo tubasaba okubeera abeegendereza n'okugendera ku biragiro ebiri ku makubo okwo. Bwaba nga bakugambye sooka oyimiriremu, sooka oyimiriremu. Tosika muguwa kubanga ate bona walaze empaka ojja kumaliriza nga osuddemu akaba bw'atyo ng'otomedde emmotoka zino ezikola enguudo oba okutomera bannaffe. Musaza Singo omubaka wa Parliament omukyalo wa district y'e Kiboga Christine Kaya Nakimwero akubye ebituli mu nteekateeka President Yoweri Museveni ze yasuubizza bannakiboga bwe yabadde nga abawenjamu obuwagizi obunaamutuusa ku bwa pulezidenti ekisanja ekyakalulu eky'omusanvu. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ayogerako eri abawagizi be abaakuŋŋaanidde ku kisaawe ekyasaza ground y'Ekiboga yasuubizza bannakiboga nti singa banaamwongera ekisanja ekirala gavumenti ye yakunyweza obutebenkevu mu Uganda okulwanyisa obwavu ng'atandikira mu maka okukola enguudo ko n'okuteeka abakyala n'abavubuka ku mwanjo. Kyetugamba kyekyo, kyetugaana kyekyo. Kati manifesto yaffe enene tubanjulira nti emyaka 40 egiyise NRM etadde amatafaali 7 ku nnyumba ya Uganda. Ettafaali erisooka lye ttafaali ly'eddembe. Entalo ezaali wano maze okuzibagamba. Wabula omubaka wa Parliament Christine Kaya Nakimwero agambye nti yeewuunyizza nnyo okulaba nti ensonga enkulu ezisuza bannakiboga nga bakukunadde nga lumonde mu kikata gamba ng'okulemwa okuliyirira abaazirwanako bonna okutulugunya ab'ebibanja ate nga kikolebwa bakungu okuva mu maka g'obwa pulezidenti ng'attako okulondoola abalimi ng'omukulu ate teyazikoonyeeko yadde. Ebintu ebikulu ebisinga okuluma Kiboga tetulayo bulungi bwe bivaayo naddala ekikulu mu byonna amasanyalaze enkola y'amasanyalaze bakuba minisita wa by'amasanyalaze ate yabadde awaayo ebyetaagisa mu Kiboga amasanyalaze connectivity bantu bangi tebannaba kweyunga ku layini ezo ez'amasanyalaze era ensonga y'amataka mangi nnyo agaali agaweddeko nga tegaweebwa bannakiboga ab'ebibanja ne bagobwa bubi nnyo ensonga eyo teyeegeddwako n'akamu ab'amagye abava mu system tunawe be bajja nga bagula eno kale nitwewuunya ng'ate ne bannakiboga ababa babaddeko ku bibanja ebyaliizo ezo nabo baba basabye ensonga eyo butayogerwako kibi nnyo. Musaza Busiro ab'amagye mu kibuga Ntebe bakedde kukola bulungi bwansi okwetooloola emyalo gyonna wamu n'obubuga obw'emu kitundu nga beetegekera okujaguza emyaka 45 ejjejjera UPDF nga olunaku bajja kulukuzanga mukaaga ogwokubiri omwaka ogujja e Kabaale. Ebibinja okuli ekyejje erikuuma omukulembeze wa Uganda erya SFC saako ekyejje ery'omu bbanga erya Air Force abasirikale abakirimu bakedde kukwata njeyo obukutiya n'ebitiyo ne balongoosa saako n'okutegeka okujjanjaba abantu mu nsiisira z'ebyobulamu ku mwalo ogw'Ekigungu n'ogw'e Kasenyi. Akulira ebyamawulire ku kitebe ekikulu ekyejje erikuuma pulezidenti Lieutenant Seth Nasaasira agambye nti kino bakikoze okuyambako ebitundu okuba ebiyonjo. On this day, it's when we have many activities such as cleaning around the places. This is working with the community to show that the army, we are together with the civilians. And among the activities we are doing today,
we are cleaning the identified places within Entebbe where we see that there is a lot of rubbish, the place is not clean, and also we have medical camp where people, civilians, come and get treatment, they come and test. Musaza Singo namutikwa w'enkuba akedde okufudemba nga ne buli eno akyatonya talobedde bannakibiina ki NRM mu district y'Emityana okweyiwa ku mbuga ey'essaza ekumatutuma okwaniriza omuntu waabwe nga yakwatidde ekibiina ky'NRM mu bendera ku bwa pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenze eruddeyo okuyega abeeno okumuwa akalulu. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi y'abirina. Wadenga ekire ky'enkuba kikedde kufudemba nga ne kati kikyafudemba tekirobedde bawagizi b'ekibiina ki NRM mu district y'Emityana okukuŋŋaanira mu bungi ku mbuga y'essaza Singo ematutuma mu kibuga Mityana okwaniriza pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era akwatidde ekibiina kino bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti akabindabinda 2026. Ebyokwerinda mu kibuga Mityana binywezeddwamu okusinga ku bya bulijjo nga ku nguudo eziyingira eziyita mu kibuga wakati n'ezo ezifuluma ekibuga b'ebyokwerinda abali mu byambalo by'amagye ne poliisi balabwako. Olunaku olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ku bwa pulezidenti lwagenda okukuyega abalonzi mu district y'Emityana ne Kasanda era nga tukitegedde nti Pulezidenti Museveni wakusookera Kasanda enkya ya leero ate oluvannyuma ajje mu district ey'Emityana. Prose Mwanjuzi nga yamyuka RDC w'Emityana asabye bana NRM okukuuma emirembe Pulezidenti Museveni gye yalwanirira. Kaminga Pulezidenti era njagala obbasaba tukuume eddembe ngaba NRM tuli abeddembe era eddembe lyo tuba twolese nkanyiriza pulezidenti. Saagala tumale ku balala ddembe, saagala abantu baveeri bajje batwerimbikemu oba batwegattemu nga balina ebigendererwa ebyokwonoona erinnya lya NRM. District eno ey'Emityana ekolebwa constituencies nnya nga ku zino 3 ab'oludda oluvuganya gavumenti baazitwala mu kalulu ka 2021 ng'emu yokka y'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga n'ekifo ky'omubaka omukyala ab'oludda oluvuganya gavumenti be baakiwangula. Pulezidenti Museveni ajjidde mu kiseera nga bannakibiina ki NRM mu bitundu by'Emityana bakola butasamukka butasamwoyo okulaba nga beddiza ebifo byabwe mu kalulu ka bonna akabindabinda ka 2026.